olunaku olwaleero singa bakwata dola eyo ne bagikuba nga tekyali global currency nga Museveni akutte gold ono n'amuwa Abachina n'Abarasha dola neba nga tekyali global currency America egenda kuba tekyali super power. Kino kikulya mark my words. Dola yo senge eba nga tekyali dominant global currency nga Museveni akutte gold wa Uganda n'amuwa China ne Russia under BRICS America egenda kuba tekyali super power. Ejja kuba nga Russia w'omulabawo. Russia ine ebyokulwanyisa yes naye economical avunda miliyomu America mgamanja kuba sanction gwe nerijjako. Putin n'agirinya najja bateese mu Alaska. Namugamba mukulu fena tula ku UN Council tonda bisanyo nti ye okay nkulese naddayo. Nenga amulaze nti nsobola okusitula okuva Russia nenkuleeta wano. Ekyo yabadayagala omulagako. Yamulaze yeso okuwa ogana nnyonnyo naye nsobola okusitula okuva Russia nenkuleeta wano. America yakimulazeeko era yasituse najja. Mshitegeera. Ebyo yabadde sigino ng'agiraga bano nti ona abawaga naye nsobola omusitula ne mujje ewo olw'amaanyi gennina. Omurasha alina nuclear warheads zisinga neza America. Naye economy Omumerika yagina mu ngalo weti. Asobola mukuba n'amuteeka ku ttaka. Nkugambye Venezuela gye twogerako olunaku olwaleero ngenda kugikolako research bulungi omwaka ngubaleetere naye yali ekwata kyakuna mu nsi ekyasinze obugagga mu nsi yonna. Venezuela leero ogisanga mu nsi ezitoping ezikyasinze obwavu kumanyira mu America ono. Ekibayita Omumerika yamwavuwaza kati amaze omwavuwaza akimanyi nti abantu gye bali abakuwa government eno kati amulumbye. Alumbye mudulo amulumbye atagenda kukozinga bijimu change. Nkugambye deployment gye bakoze ya bijimu change. Wadde yetezaawo nte eguniti ngenda kulwanyisa cartel ya bijimu change. Omumerika gwenjogerako ye yamaliriza emyaka 3 egya Museveni ne Kagame mu ggwanga lya Congo gwenjogerako. Omumerika sinayogerako mu Ngereza. Sinaba kumwogerako. Nti ate Omungereza ye mukambwe mwalina bingi ebyokukola nti kuliko ne heritage ye. Bungereza erina ne heritage ye ino okuprotectinga mu Uganda. Weri. Nakugamba oba yagala okumanya heritage ya Bungereza eri mu Uganda awo tunuli aleke Victoria eyo ononye erinnya lyayo lye twatuyita mu Luganda lwaki lyakyuka okuva ku liri eri Oluganda ne bajiwa eryabwe. Njagala tunuli aleke Albert eyo webuuze Albert eno bali bagita batya mu Luganda lwaki erinnya lino lyakyuka ne bagituma Albert era Albert yani. Njagala tunuli aleke George wazina ennyanja ziri joined. Okigera njagala tunuli aleke George ugambe George eno George yani. Njagala tunuulye Queen Elizabeth National Park webuuze Elizabeth yani. Omala okubategeera otegeere nti omutuusa ono his days are numbered, just numbered. Naye abazanyira buzanyizi ku mutwe kubanga asigaza tuulu 2 zalina 2. Museveni alina tuulu ey'amagye ovuiki kati tekyalina y'amaanyi nnyo baginafuyiza ey'amagye. Kati alina tuulu gyalina ey'amaanyi kati essaawa eno yeya kooti gyalina kati gyakozesa. Oshegera gyakozesa nti nsobola okusiba n'enkulemeza yo esikino gy'abasindikamu naye nakugambye we tunakiteeka mu mutwe nti waliwo abagenda okubeera ku front y'omukomera, waliwo abagenda okubeera ku ground front ne media front o diaspora front. Kati awo tugenda kuba tulwanyisa Museveni ono bulungi nnyo ne tukyagwamu n'amaanyi kuba ndabye bagize akireewo nze ntegeereddewo nti wana abaana bawedde kweno Beiro baweddemu amaanyi. N'ebigambo bya Gaddafi mwenna bibeere essomo gye tuli. Akugambye empologoma zino tezeerumba buli omu emanya amatwale gayo we gakoma naye ate ffe abantu. Museveni okusiba abaana baffe si maanyi. Museveni agezaako ku instillinga fear oleme kusituka kuba akimanyi senga osituka bwoti takyasobola kukola kye yakolanga 18-19 kubanga waliwo dire consequences weziri. Kati kikyalina okukola alina kulinnya kugwe ng'akozesa ki entiisa ey'ekkomera n'okufa ng'akozesa amagye. Naye nakugambye nti ekyokufa kati it is minimal, very minimal. Okitegeera ekintu ekyo kati ze tuulu 2 zalina ezo munnayuganda zolina okuteeka mu mutwe. Nakugambye njagala weeteeke mutwe ogambe nti waliwo abalina okusibwa. Nze nakugamba sikyabanja political prisoner ekyo never kuba mbeera mpa Museveni maanyi sikyamubanja. Nze nkugamba someday kijja kuggwa, one day kigenda kuggwa. Kasita tunateeka ekintu ekyo mu mitwe ne tugamba okayina okutusiba yes nze mbyogera byonna byenjogera nga we mbyagala nga we nze ekintu nga we kiri we nkikubawo
abamu ne bagamba mwana gwe wetaaga bukuumi. Museveni si alina monopoly ku bulamu bwange, si abulina. Wekinaba nti natonderwa nti mweno struggle balina okunsiba, bajja kunsiba. Wekibanga kyantonderwa nti no nina okufiira mweno struggle, mwe nina okufiira. Naye banansi we naafiira nga byonna mbyogedde, nga mbikuteereddewo. Nga nammwe yensonga lwaki njagala nnyo mubikoleko research nammwe mubibanye. Weyajjawo Nadduli. Weyajjawo mutabani wa Nadduli. Yali amanyi baweddeyo ababyogera. Nadduli byayogera byenjogera kati. Ate waliwo n'abalala bangi nga Pius Facts era babyogera. Naye yajjawo Nadduli ogu omu ati waliwo abalala babyogera. So, ekyo tukyeteeke mu mitwe gyaffe. Kasita tunakiteeka mu mitwe nti ono Fala eno tulu gye yasigaza yokka kati. Kututiisa na kufa na kukomera. Oyo Fala tagenda kuddamu kututiisa. Nego buli owera wali oba mumye Beiro. Beiro agimuma kubanga ekoti system eyimaanyige. Ayagala akikozeseyo tulu atubowinge down. Elias Lukwago yalese tulu. Elias Lukwago yalese ate nabagambe n'ensonga sinnagivaako. Elias Lukwago opposition eyo ina game jeri mu kuzannya. Etya. Opposition Elias Lukwago yabadde agala tulabisa. Nti ffe twatunda omwalo ogwo. Okitegera? Neerabira nti ayina enkwezengeza batusindikamu mu Nuupu mweziri. Kati neerabira nti azirabisizza. Kati yabadde agala kulabisa ffe ensonga lwaki mu statement za Lukwago ezasoka ensonga kina bagambye tiene ensonga ze sobola givaako. Newe obango ndetera grade sigivaako. Sobola. Kati batusindikamu enkwezengeza bwe mu Nuupu. Kati yagadde okutulabisa. Yensonga ki mu kusooka yogera ku secretary general. Kati wanewo kubiri yalese kitebe kyaffe. N'akingiza mu bakansala baffe batunda omwalo ogwo. Kati it was a slip of the tongue nti Emando Abaanika yamulinye ku mutwe. We mulinya ate n'alabisa abali mutunguno. Lero Nakabuga avuddeyo Farida ng'ajja ayogera. Bannange ebintu bino Lukwago wa politics. Nze wondeetera nga twasayininga ku mwala ngenda kuva ngenda kuwayo card. Simanyi nze wondeetera kino Nakabugo. Kankubuuze Farida. Kyogamba ebbanga lyonna lero olabye okubyogera. Ulabye okubyogera njagala mugende mulabe press conference Lukwago gyakoze. Mugende mugirabe. Zahalulika abadde atudde besides him. Nga atudde okumpi naye. Lukwago n'akwata ekintu n'akijja ku bakansala ba Nuupu n'akikasukira ba minister. Bakyanga game bwe bati gwe bali mu kutukyanga. Kati yayokyeza ejjo ne tubakwata bulungi tubakubire mu game era National Unity Platform Secretariat sinabavaako kwene ensonga lyo kye tulina okufuna tugenda kumanya enkwezengeza Lukwago n'okulabisa Lukwago oyo ne fisa democracy waabwe. Yagutuletedde nze kyensala bakansala bonna abanokoddwayo bayitibwe babakunye omu ku omu. Farida Nakabugo yavuddeyo already n'abituwa. Farida Nakabugo akugambye nti akakiiko ako Lukwago yalonda akakiiko k'ettaka mu Kampala Lukwago yalonda abakatuulako n'ayina stamp econfirming nti ettaka lya Kampala litwalibwe. Elias Lukwago yamulonda ebbanga lyonna Farida Nakabugo lwaki abadde asirise. Nabagambye wano tulina kye tulina okufuna fisa democracy wano tulina kye tulina okufuna. Nze sisobola kuva ku bantu bali ku list eyo sisobola. Kati batandise Emando Abaanika erinnya omu ku omu Nakabugo kye kimukeezeza. Ne Nakabugo ali ena atukutte amavumbavumba eri Elias Lukwago atuzza conference atuzizza. Ne Zahalulika waali kuno Zahalulika badde alina kubeera mu kooti naye tabaddeeyo. Naye luli yagenda azunga mu bukamera bw'omu kooti. Ku luno olw'okubanga ejjo twamutaddeko akazito tagenze mu kooti. Abadde alina okusinkana Elias Lukwago akiriyalinge air. Tubalaba bye mutuzannya tutegeera tetuli basiru. Kati yakoze statement bine byana ba step mother bijja bintagingamu nabagambye twayawudde. Oshege twayawudde. Nze ngeri gye mulabamu ebintu nze sibye mbiraba. Mwe mulaba Zahalulika na Elias Lukwago nze ndaba fisadi democracy gye ndaba. Fake democratic system gwe batuzannya kubanga nakugamba ono fisadi akolera mu opposition. Kakati njaga tukwate nti opposition eri ebaddewo ye government eyaffe ye revolution. Kakati ne bano government eno eyaffe batufudde ki opposition batusindikamu enkwezengezaabwe. Elias Lukwago ziyakutte jjo n'alabisa. Nakugambye until they prove they are innocent one by one. Lero Farida Nakabugo zonna statement zayokeza zonna zimwokya zimu complicatinga. Natweka sente zibiddwa okola omwaya gwe Nansana azitulaze lwaki abyogera leero. Emando Abaanika nagambye kino ekintu waliwo ekiriwo waliwo ekiwunya wekiri osigera waliwo ekiwunya wekiri era nze Nakabugo bamusharinze naye tunabwe nti ngamba nonno bano ate abasharinga be bana ba step mother be bali mu kusharinga nenga step mother yalabiddwako ku macha ngalina Elias Lukwago. Elias Lukwago avudda wakoza atya agenze ku office za Nema
njagala mujukira ku office za NEMA Elias Lukwago yakwata abantu bo mu Lubigi n'abatwala ku office ezo ne bakwata abantu bo mu Lubigi kati bali luzira Elias Lukwago lwaki tiyagenda ku kyaba Lubigi nga kikulaga nti kati okusinzira ku bigambo bya Nakabugo byayogedde kiraga nti n'abantu bo mu Lubigi Elias Lukwago yawaye ettaka lyabwe yali waayo okigere ekintu ekyo kati yazaleeta omupiira ogw'ekisiru bana abantu nabagamba basiru okuva ku Museveni paka ku opposition ebaddewo bonna basiru lwaki tebalina longo term arrangements tebazina balina short term bukati tukoleki tusiba abana ba noob tulete Kyagulanyi mu submission tukole tutya tukwate Besigye tulete tugambe mbuna abantu baje bekalakase Museveni yo wambe oye Besigye obuyinza tukole tutya bya tubatwale mu alliance ewe balina kati ekiro etwabatadde ko wanena Kazitonga labisize ekibinja kye basindika mu noob kati nagamba katukere tukole press conference neza halulika luliko talabako mu court tiyagenzeeyo abadde mu press conference nga atudde kati ne bayita nono Farida Nakabugo nga bamuwadde script gyalina tusomera ani gwe musiriwaza ajja asaba fe muno woboina resolution tutula mu council mwe tutulolyo ko tusaye resolution wemanga mukakasa Lukwago yabawayiriza mulope omusango gwa defamation mugumulope mwenna bakansala nkyali ku stand yange tebabazaayo ayagala okwelevate ambu agenda ku kifo kirala nawe otwakubaninze nze temunsiriwaza kati bagenda basharinga bu video babuntaginga mu nonsense nze bagambye nze ntegera yange yammwe nze nabagambye ndaba kintu kye bayita fisadi democracy genda ndaba teke okwagala okulabisa ekitebe kyaffe munaffe yetupulichinga sibye tukola iyo iteke genda bawo nze ntasa kitebe kitemu kirimba mbuka kati oyo Nakabugo nagamba mbu musimanyi mwefula mu kumukubafe bakansala kube mwono na bitebe twira bakansala abagenda okuddayo 10 bokaboka ani abagamba kansala 10 tugenda genda ku bintu bya Museveni fe tugenda Museveni agenda kuvaako eyo kanso gyo tubali yambu olede bayisewo 10 mukaluka abavubuka ali watakala bendi kabadde kamivuyo kati government yaffe naffe jacho mugamba tugenda genda naba bajira mu kavuyo tugenda kuzaawo akalulu akalala kati gwe Nakabugo yogerako gwabimanyi munupu kuluno ina just ifo 10 byokabaka kwegamba ni Nakabugo omuntu egenda chimanti government egenda chuka tuete police empya wabula abadde atula akulaze mutusigaze bifo bino then bye bisigadde bya Museveni kati nze ngo ngamba muno tuleko eyo video mojinshi yalingire mu convincing please amagezi gainga singa kawo nze nabagamba nze ndi revolution era politician mwegendereze nnyo singamba nchuzinze side mwegendereza nnyo ekyanchuzingisa abantu bana ababiri bano bogera byenjagala ono Shakira Nakato mwana muto naye muntu agenda nagamba abantu mwe mwino okwekyusiza government kati ono atugambe mutukola kansala abatone nnyo betagenda kuzaayo nganzo ngamo nyumize okasasiro ondagembo gwe solution Elias Lukwago yagadde tulabisa twamaliriza alabisa za nkwezengezaabwe kakati Elias Lukwago ali mukulwanagana na kintu ali mukulwanagana nakyo yensonga akyazunze nadduka eri ku office za NEMA ayogerezeganye nabo ku kyomwala Kosase Hamisi Kigundu tebadde na mpulaniza Kosase kumuyita nolo kwanga ne Kosase balinako kyaliwa bwe segona atuli abayitiddewo abakesisi MJ wano na Hamisi Kigundu jangu wano imwe we mutamanya politics wazanya both home and away mumuwedde bano ba politician bajja bakuba mu trap kati bana ba step mother okwagala okujjawo kocha step mother waabwe kati batambuza kagende ka video kani ka Farida Nakabugo byonna byayogedde bituufu yes naye lwaki abyogera kati lwaki kubona bonna abavuddeyo bebayogeddeko lwaki Farida Nakabugo bade script yalina okuteeka mawulire nze njagala ebintu ebyo abyogere nga akakiiko ka NUP katuddawo nga naye atudde wali ku meeza abyogere nga abinyumiza akakiiko ka NUP kalike bakulyetinga okusolvinga lwangozi ezo nga kuliwa mama waffe owa Western Uganda gwenjagala abyogere nebiro byajja ne yetunuza mu kamera tibannange kamba buulire bakansala ffe mutokeza bwerere ffe bakansala sife tusalawo twabasindika kulabisa titubagamba ko muno mugende musalewo kubanga tuli mu abnormal system byonna byoli mu kulabisa olunaku olwalero atoze nti omwala gwo mu Lubigi bakaguteekako bilioni nkaaga zibakateekako yabitulaze leero kuluno wabitulaze katikati Joel Senyonyi abadde atobane eddwaliro lya Luwowo eryo sente zonna ze bataddeko Joel Senyonyi abadde atobane Uganda Airlines eyo n'atoba nayo ne bamutulaki Joel Senyonyi
atobye ne atyaka sugar Joel Ssenyonyi uchegera byonna byonna nga jatoba nabo bino bikansala bisirise kati mukama wabwe yabocheza kati bajja batunyonnyola nze shama ngodamu ngonkonvinsinga kweyo yekisiru nabagambye n'ensonga tulino gifunamu ekinyusi musaaga bakansala mwenna njagala national unity platform ebayite mukakiiko wali mubyogerere mukakiiko deni akakiiko kagambe muno muri innocent awo nange njja bavaako ne bino bimwetunuzaamu kamera nga muyise bubuloga bwammwe nze temunsiriwaza ebyo bye bakibalimba njagala kakiiko kabayite mugende mubyogerere mukakiiko era mutubuulire nolwaki ebbanga lyonna mubadde musirise nga temubyogera bakugamba enswa wekyusa amaaso nga nawe okyusa envubo wewanga abasajja bano tactics batukolako zikyuse aba opposition naffe tulina kukyusa ate okutereza tulina okujjawo ne betuyita abaffe tubajjewo kubanga abadde yekazaawo n'atugamba nze nyimiridde ku values oyimiridde ku values nyabo ne values oziyimirira mu class minati kozimirirako twabasindika kulabisa mulabisa kati omukazi Malende atobye n'emisango gyonna we bagamba mujja kudda wano naddayo ne mujja kudda wano naddayo nga takoowa mmwe bamaze balabisa kulasti kati mujja mutunnyonnyola nze please abatambuza video bya Farida Nakabugo please temudamu binshi yalingira yo bikasasiro byammwe Gold gwe mwogerako temumanyi nabe ne Kibirige ngayogera ku Gold Kibirige amanyi ki ku Gold ono amumanyi kochi mu Museveni aliye na Gold bamubidde emyaka ejiwera n'ekikumi nina yatugamba muno tuconcentratinge ku Gold tuve ku nsonga za Zahara Lyulika ngibanga lyonna babadde bakubasha mu Malende please nze waliwo abantu abamu batampa lecture especially ku byobugagga bya Uganda Kibirige tosobola kumpa lecture ku Gold oyo tosobola mugume step mother amwe tumwoche atubuulire byatandika ddi when and how ne kati UG ne yatuwale kicha ku Gold mukama katonde no struggle ese ne kati UG ne yatuwale kicha ku Gold nabagambye nze nwanagana na kintu kibaita fisadi democracy please kweno stage bakita fisadi democracy fisadi kwe creating opposition eyo in actual sense batayagala kujjako nenge bekolera gwe in disguise kibaita fisadi democracy timu ya mama Kasasiro mwake kintu ekyo temukimanyi so ensonga eno egwa mu fisadi ebe byalu kwa ku comedy byonna bazanya comedy kyabalidde ne mutumukwata bulungi yagudde mu generation yengezi oye comedy gwe badenga bazanya yabadde ayagala kwokya kibiina kyaffe kyabadde ayagala okukola nagwa mu generation nga ngezi ne tukwata ensoli maze bu ne tuzinyweza kati anonya ngeri gyazitaasa inze ebikomedi bye muzanya njagala wali kavule Farida Nakabugo wabanga akakasa yabadde ayogera mazima matuufu akakiiko gye kalieri aka Truth and Justice gye kalieri ku kitebe gy'ababyogerera so sikuyita bano babuloga be ne boogera ne batambuza mubabewereze shama mune shama naye anange ebya segona yomukubo segona banga ndano okuva yagenda kukosa se kichakoze kati bino yafunyemu interest segona ndyanabo ebya mweke baba zanyanga ku comedy wa Kisiru okuva yatula kakiikako najako Joel Ssenyonyi segona kichi yali akoze kakiikako Joel Ssenyonyi okuva yakatulako yatandikirawo ne bamusindika eno mugundi n'abatandikirawo segone banga unaona abadde dormant yaze kutaasa bakyalibe ekibinja Lukwago yakyocheza Lukwago yafunye frustration gye twamutaddeko ne tumuteeka Lukwago ne tumuteeka mu deploration bulungi nnyo eya badi bulaka Lukwago na Emmanuel ne mulinya n'abakubawo bu timunje chanze kane bano balya ati bagezaako bakirininga naye mugenda mukirininge mbali abatamanyi fisadi na yenze segona Amisi Kigundu akachiko kebakola nema bonna bebamu script yo bagitesezaako kiro ne bagamba katukedde kuki kati bebazze nabo byonna bisatu byetoleko kintu kye bali togerako byonna bituukawo mu lunaku luno
dagwe muna Uganda otegera bulungi gwe bali mukuzanya game eno byonna mu lunaku lumu bwe bitukira ejo Lukwago yayochereza unako olwalero ayisa amawulire n'alaga nti minister ye mukyamu siba council ekyo kimu. Farida Nakabugo wabyogedde n'atubulya ne sente zonna zibononedde ku myala. Farida Nakabugo lero ngatuma ebyajjo byatuseewo jjo Kosase webayise Kosase ya Segona kati Segona Lukwago Zahara Farida bonna bebamu. Njagala mugoberere ekintu kino nenna kugambye teke yabadde yakwocha kibiina ne bagenda gulya basaaga bagenda gulya. Nze njagala ebikawo byonna byayogedde bituufu bya mazima naye byogedde mu kifo ekikyamu in the wrong place. Inze Shama tosobola kunkonvinsinga na bigambo byani bya Nakabugo tosobola. Weyabyogedde siwe watuufu. Zahara Lukambadde musubira Masaka luli agenda yonga azunga nga bino tebinafuluma. Kakati onako olwaliro teyali nnyeyo olw'okubanga mukama we yamugambye jangu ntereze erinnya lyo abaana ba Nuupu basiru bajja bivaako. Abasiru be bali nze siriimu okitegeera bonna ne batuzanya script era Uganda yonna ng'ogyeko ebyaffe bibadde mu kooti e Masaka ne Uganda yonna etambulidde ku script ya Lukwago eyajjo Uganda yonna leero kyekibaddeyo kyokka mu parliament ewa Segona kyekibaddeyo ojja waneno ku stewolo bye bibaddeyo wano Nakabugo byatuwadde kwegamba bo baali balutegeka olunaku olwo nga lulina kwogera ku ebyo byokka musiriwaze balala nze siriimu please nze siriimu okitegeera ekintu ekyo tugamba Zahara Lubika watuuza kansa eyo mwatugaye mwateesiza emyala mingi nnyo wagituuza kituufu oba nedda awo wetuli ebisigadde byonna diversion zinabagabira ensonga sigenda givaako nemba mufa eno sigivaako. Farida Nakabugo mukwano nayo some script endala ogyete kale wagezezaako konvinsinga abamu yes abamu abakonvinsinze naye nze kibulamu kyabuzeemuko sokodde bakwe script endala bulungi nnyo ogireete ogituwe wano nenze gwosaba ebintu mbu mundeete simanyi ndeete resolution ntuula ku council kwentuula wekibanga ekintu kikyamu ekyo njagala mutwale Lukwago mu kooti mulope defamation ne national platform ejabba yambako kubanga nakyo implicating ekibiina kyaffe kubanga Lukwago yali reporting agamba bakansala ba national unity platform naye nga kansa eyo etulamu abantu bangi nnyo okitegeera ya abantu abo batulako bangi naye yalonzeeyo ffe kakati bakansalazi tubasaba mugende muwabire Elias Lukwago mu kooti ogwa defamation national unity platform ejabba yambako naye basi kyekyo njagala akakiiko kabakunyemu yes kyenjagala akakiiko kabakunyemu bino bye mudduka mu kamera ebyo muli mu desperate moments kicks of a dying horse ngeza Museveni zaalimu okulemeza abaana baffe mu makooti ne makomera bye mulimu naye nze kibula kyabuzeemu ko so abatambuza video eyo mukyalina ebyokunyonyola bingi nnyo obanga ompereza video yogerako n'omugugu gw'ebbaluwa bweguti ogunyinyonyola osobola okunkonvinsinga ne video katemala nabe kano ka John Bosco kantaginga John Bosco siri kyaliwo siberangako kyaliwo siribeera kyaliwo kati gwe ojamola authority okuntaginga ddala nabagambye twayawudde buli wamu yantaginze emirundi nga 10 shama ofa kinange ndikyaliwo ndikyaliwo bakubuuza bakyaliwo ku nsi kuno ngamba shama kyali wange naye mwe nze mbasasira n'okunsasira mulaba eno nze siri pretender nze wekugamba nti sikwagala oba twawukanye tuba tumaze nze si pretendinga ate kye nkugamba ng'oli mu inbox kyenzijali wano ne nkugamba nti sikwagala awo wenafaaniramu element yaba communist wo communist wabata kwagala akugamba kati yaba capitalist ekyanema pretense ndi his excellence Kyagulanyi ajja kusinikira wadde takwagala ng'akimanyi nti omukola ebikyamu ajja kusinikira ate nze ekyo kyanema kati aba communist atawe bampambira nze muntu akugamba ndi twawudde ate nga nkitegeeza kati gwe newontaginga emirundi 10 pozi ng'onoonya kibuloka so
abatambuza ka video yako mbasaba mongeremu ku science but I'm not convinced. Yes, mongeremu ku science katono ne Elias Lukwago ye waawo tugenda kuva mu kino ekintu nga tumaze okwambula Elias Lukwago bulungi nnyo ndi emivuyo gyo kutunda ettaka yonna mu Kampala yabadde nga agikola. Statement za Farida Nakabugezo senga banazongeramuko ku kigundi awe nga bakansala bano tubamimidde bulungi tugenda kuvaawo nga tumaliriza Elias Lukwago bujo kyembagamba nti yatunda ettaka lyo mu Kampala nga tukitegedde ekyo nkibabulya muteke wabiri tugenda kuva mu kino ekintu nga Elias Lukwago tumaze okumutegeera nti bonna abantu abasendeddwa ku ttaka mu Kampala awo bonna abantu bajjeko ebyabo Elias Lukwago emivyo ginagibaddemu yensonga lwaki abatembeeya abakwata abatembeeyi bava ku KCCA ani atulayo Elias Lukwago gujja okutaasa abatembeeyi bakwatibwa kugamba sina maanyi naye gujja okusala ddiiru ez'okutunda ettaka mu Kampala amaanyi abeera agalina Nakabuga akugambye abukiiko bonna obugaba ettaka mu Kampala Elias Lukwago kuliko bantu be baali babisirikira kategeddaako nze be statement gye nakuttemu byonna bye yayogedde kati bino ebisigadde byonna ebiba biyita gasiya byayingidde wano ne bifuluma wano nezo statement gye nakuttemu kyekyo nkuŋŋamba nti obukiiko bonna obugoba abantu ku ttaka awo obukiiko obwa KCCA obugabira abagagga ettaka batugobeko Elias Lukwago abalina stamp babe kitegeeza nti neewa Anis Kigundu ettaka lya Paaka Yadi Elias Lukwago amumanyi osina kindi Elias Lukwago nenga Paaka Yadi eno buli wajokyanga Elias Lukwago nga yasookawo era nga yeefula na looya w'abantu abagobeddwa abanoneddwa ebyabo ate nga akatala ka Anis Kigundu yazimba ettaka eryo si lya gavumenti si lya kanso ettaka lya Kabaka kitegeeza okubba ettaka lya Kabaka mu Kampala awo Elias Lukwago akirimu nozabula ebintu bino gye tulaga mulaba gye tulaga ettaka lya Kabaka eribbiddwa mu Kampala awo Elias Lukwago abimanyiiko musajja muganda mbu yeddira nkima tujja bimanya nabagambye gwakutte tozikiza amana nazala wange Patricia tozikiza awo okutte weewo tota toliwe kamwene ensonga nange kwendi anti batugaba tukuba kibiina you are my sister in this katuchikube naye tugenda kufuna amazima basaaga tujja gafuna ensonga etandise okulinnya era Nakabuga atulaze ettaka lyonna n'emivuyo egiriwo Elias Lukwago n'ettaka lye babyemu erya Kabaka Elias Lukwago abimanyiko kubanga balina stampu basubscribinga ku ye awo embagala tujja bimanya okitegera wabula mwabeebuzabuza mubanange tubiveeko nvaako byaki Museveni yabba Golodi wuuno eno yakatandika omubba okimanyi nti Golodi ono balina n'ekyuma awo Entebbe we bamulifayiningira yakizimba dda sikati naye kati wabanga amubba nga abitadde na mu kamera kitegeeza we tulina we tutuuse weewo Katonda gannyo Golodi sokondeke wano wendi ku kibba ttaka eno corruption scandal bagiyita KCCA exhibition weeri we bagiyita kati tosobola kujinzijjako lwaki ebigambo bino Farida Nakabugo byayogedde abyogera kati ate nga nsonga nkulu nnyo tuzze tulwanagana n'abantu bano tugamba lwaki abantu basendebwa ku ttaka mu kibuga wano Lord Mayor bannanga afa ku bantu awolereza kumba omuntu alina stamp akoneramu abagagga bano stamp Elias Lukwago yamulonda Nakabugo abitugambye Farida abitugambye imwe no struggle nabagamba majja mu revolution imwe webamuloza nti muli mu politics musaaga lero politician ayogera kino encha nanoonya engeri gyakijjawo nga kimwokyeza not to me nze nabagamba nze ndi revolution Aishama am a revolution kyekyanemesa n'okwesimbawo abantu bannayuganda bansaba Shama jangu weesimbewo ne mbagamba nedda tukyalina ababbi ab'okukwata revolution esooka kuggwa ate kwe kusaba n'ekifo kino bampe ekifo kya Uganda yonna neme kubeera kolera Kampala yokka oba mukono gye nzaalibwa njagala Uganda yonna kitegeera ekintu ekyo njagala Uganda yonna so ensonga za Farida Nakabugo ntuufu nnyo era tweyanziza okutunnyonnyola wabula ekipya kyatuleeteddemu ti Elias Lukwago atunda ettaka lya Kampala bwe twateekayo Zahalulika takitugambangako naye kivudde ku ki akaliro ke mwataddewo senga muzikiza tugenda kumanya mazima naye senga mukalemesa senga mukwata kandeyo nesigala ng'eyaka tugenda kumanya bingi nze mbagambe kye naakajjamu nina ettaka lya Kabaka eribbiddwa mu Kampala Elias Lukwago akirinamu omukono sijja kwesimbawo musaaga sijja kwesimbawo
tusoka kujjako Museveni. Sijja kwesimbawo. Politics bulimba. Naye wogwa mba revolutionaries bakikuliisa. Obulimba bwo babukuliisa. Elias Lukwago ne banne yabakutte n'aboocha bulungi kati anoonye engeri gya kibajjamu. Bayaliko obusimu obwedda bwa Kalwedi naye Lukwago otukoze otya? Tubalaka kaadi. Tuli mu kubalaka kaadi otukoze otya Lukwago? Lukwago n'agamba kale tukeere enkyambi jjewo. Naye nga twamutadde ku pressure Lukwago oyo. Otegera ekintu ekyo. So, teri muntu agenda kunzija ku nsonga ya KCC en'omwalo ogwo. Teri. Journalist gye nnina wano mugenda tubuulira. Ate ekibi ekyazzeemu mulimu Nusufa Nakato. Bakansala abalidde ssente. Nusufa Nakato yabaleetedde ekizibu. Oyo yabaleetedde obuzibu senga nandibadde nkirowoozamu kale obamba veeko bambaleka enzire ku Lukwago naye Nusufa Nakato mwali sobola baleka. So byonna ebinnyonnyoddwa byonna tweyanziza Nakabugo tweyanziza otunyonnyola ne lwaki obitunyonnyola kati wabula ekipya ky'otuwadde era kwe tugenda okweyongezaako okwongera okuzimba ekintu kino okulaba nga tukituuka ku ntikko yaakyo kwe kutulaga nti Elias Lukwago yalonda abantu abalina stampu ya Kampala abakoonamu ettaka nti lino twala. Ekyo ekipya ky'okituwadde tubadde tukimanyi otubulidde ku ssente ze mukozesa myala mukozesa billions and billions of money wabula emirimu gye mukola tegiweza na milioni 10. Ekyo nakyo kitunnyonnyodde. Lwaki kitubulidde kati? Lwaki teweegatta ku Joel Ssenyonyi ng'ali mu kulwanisa abeerubowa? Lwaki mubitugambye kati? So mwe mwakonvinsi nze siriimu. Yongera ku bujulizi obwo nze tebummala. Ensonga ekyali ya mwala tulina okugiggusa. Ndowooza nte ku message wano. So tufunye clarity. Yes. Tufunye clarity ku byonna bibadde mwebuuza. Tewali ndagaano y'aba deportees wakati wa America ne Uganda tewali. Wenabe eri confirmed tujja giteesaako. Ani alina obwangu mu kuleeta abantu waggulu. Anyway. Wabula gwe mwana gwe nze simanyi nakumanya kubanga ekintu kino kikuba east west right and center. Naye nga comrade abatulabira abatuwuliriza temubeera diverted. Omuntu wakuleeteranga information sooka weefumitirize kozesa omutwe gwo. Olwaleero bakugamba Lukwago alimba. Yes, Lukwago is the dying horse ali mu kusambagala. Tuli mu musindika akutte ekyuma agamba sigenda nzekka naye eriyo enkwezengeze muyineezo nange kanzoleke mugave enkwezenge ziri wano. Kirungi nnyo ssebo otulabyeko naye genda. Ekyokubiri mwami Shamu kyogeddeko nze olwaleero Kansala Nakabugo ne bw'anayogera ebigambo 10 oba 10 n'atugamba Lukwago yabba already mubbi agende naye ekintu Lukwago kyakoze defamation. Ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya olina omukyala ng'akutawanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekigwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku